Eky'amateeka essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ne kaakano ggwe Isiraeri, wulira amateeka n'emisango bye mbayigiriza okubikolanga, mulyoke mube abalamu, muyingire mulye ensi Mukama Katonda wa bajjajja bammwe gy'abawa. Temwongeranga ku kigambo kye mbalagira, so temukisalangako, mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira. Amaaso gammwe galabye Mukama kye yakola olw'abaali byoli, kubanga abantu bonna abaagoberera baali byoli, Mukama Katonda we yabazikiriza wakati mu mmwe. Naye mmwe abeegatta ne Mukama Katonda wammwe mukyali balamu buli muntu ku mmwe leero. Laba, mbayigirizza amateeka n'emisango nga Mukama Katonda wange bwe yandagira. Mukolenga bwe mutyo wakati mu nsi gye muyingiramu okugirya. Kale mubyekuumenga mubikolenga, kubanga ago ge magezi gammwe n'okutegeera kwammwe mu maaso g'amawanga aganaawuliranga amateeka ago ne googera nti, mazima eggwanga lino ekkulu be bantu ab'amagezi era abategeera. Kubanga ggwanga ki eririna Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bw'ali bwe tumukoowoolanga? Era ggwanga ki ekkulu eririna amateeka n'emisango egy'ensonga ng'amateeka gano gonna bwe gali gentadde mu maaso gammwe leero? Kyokka weegendereze weekuume emmeeme eyo ng'onyiikira, oleme okwerabira ebigambo amaaso go bye gaalaba, bireme okuva mu mutima gw'ennaku zonna ez'obulamu bwo, naye mubitegeezenga abaana bo n'abaana b'abaana bo. Olunaku lwe wayimirira mu maaso ga Katonda wo ku Kolebu, Mukama bwe yaŋŋamba nti, nkuŋŋaanyiza abantu, nange n'abawuliza ebigambo byange, bayige okuntyanga ennaku zonna ze banaabanga abalamu ku nsi, era bayigirizenga abaana baabwe. Ne musembera ne muyimirira wansi w'olusozi, olusozi ne lwakana omuliro okutuusa ku mutima gw'eggulu, n'enzikiza, n'ekire, n'ekizikiza ekikutte. Mukama n'ayogera nammwe ng'ayima wakati mu muliro. Mwawulira eddoboozi ly'ebigambo, naye ne mutalaba kifaananyi kyonna, ddoboozi lyokka. N'ababuulira endagaano ye, gye yabalagira okukola, ge mateeka 10, n'agawandiika ku bipande by'amayinja 2. Mukama n'andagira mu biro ebyo okubayigiriza amateeka n'emisango, mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Kale mwekuume nnyo, kubanga temwalaba kifaananyi kyonna kyonna ku lunaku Mukama lwe yayogerera nammwe ku Kolebu ng'ayima wakati mu muliro. Mulemenga okweyonoona ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kifaanana ekintu kyonna, ekifaananyi ky'ekisajja oba eky'ekikazi, ekifaananyi ky'ensolo yonna eri ku nsi, ekifaananyi ky'ennyonyi yonna erina ebiwaawaatiro ebuuka mu bbanga, ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekyewalula ku ttaka, ekifaananyi ky'ekyennyanja kyonna ekiri mu mazzi wansi w'ettaka. Era olemenga okuyimusa amaaso go mu ggulu n'olaba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye, ly'eggye lyonna ery'omu ggulu, n'osendebwasendebwa n'obisinza, n'obiweereza Mukama Katonda wo bye yagabira amawanga gonna agali wansi w'eggulu lyonna. Naye Mukama yabatwala n'abajja mu kikoomi eky'ekyuma mu Misiri okuba gy'ali abantu ab'envuma nga leero. Era nate Mukama yansunguwalira nze ku lwammwe, n'alayira nze obutasomoka Yoludaani, newankubadde okuyingira mu nsi eyo ennungi Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obutaka. Naye kiŋŋwanira okufiira mu nsi muno, tekiŋŋwanira kusomoka Yoludaani, naye mmwe mulisomoka ne muli ensi eno ennungi. Mwekuume mulemenga okwerabira endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yalagaana nammwe, ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna Mukama Katonda wo kye yakugaana. Kubanga Mukama Katonda wo gwe muliro ogwokya, Katonda ow'obuggya. Bw'onoozaalanga abaana n'abaana n'abaana, era nga mumaze ebiro bingi mu nsi, era nga mumaze okweyonoona, ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna, ne mukola ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekibi, okumusunguwaza, mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa eri mmwe leero, nga mulizikiririra ddala mangu ku nsi gye musomoka Yoludaani okugigendamu okugirya. Temuligimalako nnaku nnyingi,
naye mulizikiririra ddala. Era Mukama alibasaasaanyiza mu mawanga, era mulisigalawo batono mu bantu, Mukama gy'ali batwala ewala. Era muliweerereza eyo bakatonda, emirimu gy'emikono gy'abantu, emiti n'amayinja, ebitalaba newankubadde okuwulira newankubadde okulya newankubadde okuwunyiriza. Naye nga muyima eyo bwe munaanoonyanga Mukama Katonda wo, onoomulaba nga bw'onoomunoonyanoonyanga n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Bw'onooba ng'olabye ennaku, era ebyo byonna nga bikujjidde, mu nnaku ez'enkomerero onookomangawo eri Mukama Katonda wo, era onoowuliranga eddoboozi lye. Kubanga Mukama Katonda wo Katonda wa kusaasira, taakulekenga, so taakuzikirizenga, so teyeerabirenga ndagaano y'abajjajjaabo gye yabalayiririra. Kubanga kale buuza ennaku ez'edda ezaasooka, okuva ku lunaku Katonda lwe yatonda abantu ku nsi, era okuva ku nkomerero y'eggulu okutuusa ku nkomerero yaalyo, obanga waabangawo ekifaanana ng'ekigambo kino ekikulu, oba kyawulirwanga ekiri bwe kityo. Waabangawo abantu abaawulira eddoboozi lya Katonda nga lyogera nga liva wakati mu muliro, nga ggwe bwe wawulira ne baba abalamu? Oba Katonda yali agezezzaako okugenda okwetwalira eggwanga ng'alijja wakati w'eggwanga linnaalyo, n'okukema n'obubonero n'ebyamagero n'entalo, n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa n'ebyentiisa ebikulu, nga byonna bwe byali Mukama Katonda wammwe bye yabakolera mu Misiri mu maaso gammwe? Ggwe walagibwa bw'otyo olyoke omanye nga Mukama ye Katonda, tewali mulala wabula ye. Yakuwuliza eddoboozi lye ng'ayima mu ggulu alyoke akuyigirize, ne ku nsi yakulabya omuliro gw'omunene, n'okuwulira ebigambo bye nga biva wakati mu muliro. Era kubanga yayagala bajjajjaabo, kyeyava alonda ezzadde lyabwe eriddawo, n'akuggya mu Misiri ye ng'abeera naawe olw'obuyinza bwe obulungi, okugoba mu maaso g'amawanga agakusinga obukulu n'amaanyi, okukuyingiza ggwe, okukuwa ensi yaabwe okuba obutaka nga leero. Kale manya leero, era okisse mu mwoyo, nga Mukama ye Katonda mu ggulu w'eggulu ne ku nsi wansi, tewali mulala. Era oneekuumanga amateeka ge n'ebiragiro bye, bye nkulagira leero, olabe ng'ebirungi ggwe n'abaana bo abaliddawo, era omale ennaku nnyingi ku nsi, Mukama Katonda wo gy'akuwa emirembe gyonna. Awo Musa n'alyoka ayawula ebibuga emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Omussi addukirenga omwo, anattanga munne ng'ataniddwa, so nga tamukyawanga, addukirenga mu kimu ku bibuga ebyabeerenga omulamu. Beseri ekiri mu ddungu, mu lusenyi, okuba eky'Abalewubeeni, ne Lamosi ekiri mu Gireyaadi okuba eky'Abagaadi, ne Golani ekiri mu Basani okuba eky'Abamanase. Era gano ge mateeka Musa ge yateeka mu maaso g'abaana ba Isirairi. Buno bwe bujulirwa n'amateeka n'emisango Musa bye yabuulira abaana ba Isirairi bwe baava mu Misiri, emitala wa Yoludaani, mu kiwonvu ekyolekera Besupyoli, mu nsi ya Sikoni kabaka w'Abamoli, eyatuulanga mu Kesuboni, Musa n'abaana ba Isirairi gwe baakuba bwe baava mu Misiri. Ne balya ensi ye, n'ensi ya Ogi kabaka w'e Basani, bakabaka bombi Abamoli abaabanga emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba, okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Lunoni okutuusa ku lusozi Sayuuni, oyo ye Kerumooni, ne Alaba yonna emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba okutuusa ku nnyanja ya Alaba awali entunnumba za Pisuga.